Abayekera ba M23 besoze ekibuga Bukavu ekyokubiri ku bisinga obunene mu buvanjuba bwa DR Congo ne bawamba ofisi za gavana. Abantu bakunganye ku nguudo nga bayimba ennyimba eziwaana abayekera nga balipidde emmotoka byabwe waggulu. Tunashukuru kuona jinsi baliingia, kuna hata maafa angalau kwa mahitilafu ya zezi kosa, lakini tunashukuru kwa ile kuona Goma tulipoteza watu wengi. Jule masasi yenyewe ilikuwa inalia hailie tena, vitu vishashanje, hivi 23 bashafika, banatuongelesha bie, hakuna tatizo ya sana, juu masasi hailie tena. Tunaenda hatuwe kama tunaenda wapi, nyumba zishalunguziwa, bashabomola. Kwenye tunaenda hatuwe kama tunaenda ishia wapi. Kino ky'ekibuga ekyokubiri okuwambibwa abayekera nga ekyasooka kyali kya Goma ekyawambibwa omwezi oguwedde. Gavumenti ya DR Congo ekkiriza nga ekibuga kya Bukavu bwe kiwambiddwa n'eragira abantu basigale mu maka gaabwe. Ab'omukago gwa Bulaaya n'ekibiina ky'amawanga amagatte balabudde nti okuwambibwa okw'ekibuga kino kyandiviirako olutalo okunyiinyiitira mu kitundu. The Democratic Republic of the Congo, the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. This escalation, this new escalation, should not become an open conflict that would disrupt and impact on humanitarian activities and the already very weakened social fabric in the region. Gavana we Bukavu Jean-Jacques Sadek akakasiza nga abayekera bwe bayingidde ekibuga era amagye ga gavumenti gavaayo. Ku Lwokutaano abayekera ba M23 bawamba ekisawe ky'Ennye Bukavu nga kino kiri kilomita 3 okuva mu kibuga ky'e Bukavu. Ab'ekitongole ky'emmere mu nsi yonna ekya World Food Program bagambye nti ttani z'emmere kasanvu zaanyagiddwa mu kulwanagana kuno. Ekibuga kino kirimu abantu abakunukkiriza obukadde obubiri. Mu ekyo gavumenti ya Felix Tshisekedi eyagala Pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame asibweko nnatti olw'okuwagira abayekera ba M23 abaagala okuvuunika gavumenti ye Kagame kyagamba nti tajja kukikkiriza.